Rema Namakula ne muninkini wa Dr. Muzabizeemu mpola mpola nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako munanga gave Dubai bagamba nti abaana b'obuwala mwekaabireko. In fact bagambye abazadde mwekaabireko. Byonna nja kubanga nkutuusaako. Lwasa masanyu meerere anti munnange yemesa tusuubira mawulire mangi nnyo ate father atabuse n'alangira gavumenti eno bingi nnyo abantu tebakyalina kye batya. Ninze nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kkalira nywera awo no mba ntuuse okubanga ngakutuusaako. Tutalaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okugirayo amawulire era gwe tuula ng'ayina mu bujjuvu. Tutandike ne Rema Namakula. Ensonga zino zaaliwo. Rema n'ajja mu mawulire n'atukakasa ng'ali ne bbaawe naye nno balemeddeko. Bagamba nti omuntu gy'ali yadde ng'ayinza okuba nga teyanoba naye mbo Rema baamuzaako era omuwala yoyo. Ewamu yena wa Kyanja. era wira abera nkyanja n'alya ali n'alya okitegeera nale namugongo sibeyo Beba mkubo we wamu era omwana ono olwo nomulabi yaŋŋambako mbu yabasanga wano wa ekansanga awo nakumafuta ga asya bwe watyo neŋŋamba oteka kyemugamba kati mukyakugamba ki nti Rema ali mukuddukana nti wali amugoba emisinde sawa zinafunyiza ku sikaati babadde bamukubye nti adduka toyina gwokakasa Faruku toyina gwokakasa mwagalize ndi Faruku bino ebintu obiraba kati kiri wa Rema kiddako kwa Choze ne Beki olya omanyi buli bwokola ekintu ngoloozo olina gwolumya nojja okakasa ennyo zino ze ziba ezatusizaakyo kati saawa zino tuli ku alizaati kwe tutambulira asonze mbagamba ekintu kimu Rema tadduka tewali akugoba. Ekyokubiri Rema oli mukyala musiraamu kkiriza okuddizibwako kyoba omanya omwami omusamu butaala abaani bamwegomba. Mubiwulidde ate amusibiridde n'entanda n'amugamba nti munnange Rema guma oli mukyala musiraamu nti ebyo bibaawo era n'akomekereza ng'atugamba nti anaddako ye Choze ne Beki neŋŋamba obufumbo nga bukyali obwa Choze ne Beki onagambye nti yaddako nti mwemutunuulire mulabe nti bino byawoza nti ate Mrs. Sekajja nti ssaawa yonna mujja kubanga mubiraba. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo ate munnange mukulu Lwasa essanyu lyalina lyamuki wagonja atugambye nti ssaawa yonna munnange batukubako ezzadde anti Nashiguro mbu ali lubuto. Ate ono ali lubuto Ani Nashiguro ali lubuto gero mbuuze gwe basolimba goli muguwaddalu ali lubuto emirimu ng'ojanguya ng'ogitwala kuze janguya kyobola batyera kyobola ngenda muwasa n'ekiveewo musiga mubeera ati mukyabubuuliriza ate bwemala omuwasa muveeko onfukinziza omukazi olubuto nga tona namuwoowa nekoze ensobi alla nsaasire nengenda muwoowa bagana okuwoowa alina olubuto tujabaga tekikkirizibwa okuwoowa ali olubuto kundikwe amala kuzaala nego byogera bituufu obisoma wa nze nkubuulira Kurani biriwa tolina kuwoowa mukyala twala eri gwe sha kazi wa nekisinziira ali lubuto lwa myezi 2 emyezi 2 sajja ng'oli musajja mwammuli kimerenze Nashiguro ng'oyanguye okumufunisa olubuto ate enjo kyagaana kiki enjo kyagaana kali kabbiga enjo obeera ne enjo bbanga ki enjo myezi 9 ono wakamera naye wiiki meka tulina mwiki oba tuli myezi 2 bwe mwagenza okwesanyusa olubuto ne lukwatirawo ku sport luzana gwalwa abalongo gwe ng'olyawo Obiwulidde ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ye bagamba nti ekiri e Dubai omwami agambye nti bannange buli muzadde ng'olina omwana w'obuwala ng'ali e Dubai musabire. buli muzadde ng'olina omwana wo ali bweru wa ggwanga naddala omwana oyo nga wa buwala toli shuwa ku mulimu ki gwakola
buli wogezaako okumubuuzabuuza akubuzaabuza ekituufu yitirako ku BBC website ya BBC. Mbadde ku mukutu gwa BBC still nga tukyali ku nsonga za Abe abadde aleeta abawala mu Dubai okwetunda nga bwe kigambibwa. Omwana gwe bayita Louis akakasizza nti waliwo client eyamugamba nti gwe twakuguze $1.5 ogwa diramu tukuleepinge. Si kwebaka naawe tukuleepinge mu kibinja nga bw'okaaba tuwulira kitunyumira. Ati keyo ndowooza mugiraba ngitaddewo awo wansi. Client oyo n'amukakasa nti twayongeddeyo n'5,000. Owuliriza, twayongeddeyo n'5,000 tupame nga bw'olya. Mpulidde nga nkankana nti baayongeddeyo n'5,000 endala ezadiramu ze $5,000,000 ffe tufulume nga bw'olya bye tufulumye. Kanyongera okugonzagonzaamu ku lulimi naye nga ddala lwaki oba okola omwana wa munne ekintu bwe kityo. Anyway, bali abagagga tebabitegeera ebyo bye bibawa essanyu. Manyi abantu abagagga abo balina ebintu ebibawa essanyu byanjawulo ku ffe bye tumanyi. Babakozesa nga babayita mabega nga tebakozesa bitundu byabwe ebyobukyala. Ebintu bino byonna kwebiri ku website ya BBC. So buli muntu yenna oba omuzadde ali e Kampala nga tomanyi mwana wo mulimu gwakola bweru wa ggwanga, gendako ku website ya UBC olabe byepostinze olunaku olwaleero ku mwami oyo gwe bayita Abe. Nfunyeko information okuva ewa Troy because Troy ye yakakasiza nti abadde avuga abawala bano. Yagambye nti investigation eno ekoleddwako okumala emyezi 8 nti BBC yagenda ne Uganda efune ku bawala abamu abali bakolera Abe. So kaakati naawe ali mu Dubai wano ng'olwedde wakolerako ku Abe. Okuddukayo gy'obadde obeera kiyinza obutamala bulungi. I think ndowooza wandisoose n'oddako ewaka oluseetinge ng'omuntu because investigation y'amaanyi baludde ebbanga ddene nga bakirondoola. So njagala tukkirize nti ebiseera ebisinga raids zino ezikolebwa n'okutikka abantu tekikolebwa mu bukyamu. Ebiseera ebisinga wabaawo ensonga lwaki abasajja bano bakola ekintu ekyo. Bakola okunoonyereza tebakola kintu kyonna nga tebamaze. Zonna nsonga z'omukulu oli Mwesigwa gwe tugambyeko nti mbu abadde atunda abawala abamalaaya oba abadde abakozesa emirimu egyo. Naye ndabye abantu bangi nnyo abavuddeyo ku nsonga eno. Twalabye abantu nga bagamba nti omusajja talina buzibu nti lwaki temuvaayo ne mulumba abantu bano ba kampuni zino ezitwala abaana ne batuuka mu biyumba ne balemererwa ate nti ne batuuka e Dubai mu butuufu nga balemereddwa oluusi kampani gye bagenza okukolamu nga biganye ng'omwana talina engeri gy'abaawo nti ekisembayo alternative ebaawo mbukubeera kwetunda. So mbu abaana bano bakikola kyeyagalire. Era ndabyeko abantu bangi ndabyeko anti Kaduka avuddeyo Calvin Kayanja n'avaayo nga bagamba nti muto omusajja mbu talina buzibu. Waliwo father wuno yetatidde abantu tebakyatya basement era ina ebigambo yagambye nti bannange mbu mulonde akalulu ate mukakuumi mbu basuubira buwanguzi. Era twerwaneko tukuume akalulu kaffe ng'okulonda kutuuse bino ebyokulonda n'oddayo waka temuddayo waka mukuume akalulu. Olaba omuntu akwata ku bokisi ya Nuupu bwebubala bwe tubulinda. Sajja Kawanga mudde nga talina kyatya akijjeyo n'akigamba n'akikubawo wepo akalulu ka Nuupu. So tebanya kyeba. By the way, bulijjo twogera ku bintu bino ne mbagamba nti abantu abavuddeyo kwesuulirayo gwanagamba babadde fathers in Catholic churches. Naye abaganda baffe bali ba Church of Uganda ekintu kino tebakijumbidde nnyo era tebavaayo yadde kondeminga ebintu ebigenda mu maaso naddala bino bye tulaba kiwamba abantu babuzibwawo bakubiddwa bingi nnyo naye bano ba Catholic Church akati kyali mu Nuupu tubadde tukyali awo Honorable Nyeko Derrick eyavaayo n'awandika ku mutimbagano gwe n'agamba nti ye avudde mu lwokaano nti agenda kubanga amaliza kisanja kye kino ekyalimu kyokka tagenda kudda. Tubadde tuli awo nga bwepo akomyewo era bamaze okumuveetinga.
asooke nkutwaleyo then nkubuulire abantu boogera ki ku nsonga eno. Thank you, my dear. Jacob, boy, tamanyi gwe aze kubetinga kati ababadde baagala ekifo kye. Muwedde. Yaman. Ebipapula biriwa? Ala ni muwe ebipapula bye. Bwana sitavaayo. Honorable Nyeko Derek atuuse okubetingibwa olunaku olwaleero kati zono kwe kiri ku National Unity Platform abadde nga ayingira ku kitebe wabula byonna nga bibodde abantu bavuddeyo okuanalyzinga ensonga eno lwaki yali yakita ye mu kukitambu yeebuuza kwani era mu kukomawo yeebuuzizza kwani. Kulamusizaako wenna Munnayuganda andaba nze Julius Katongole mu Miransanafu nze kwogera ku nsonga ya Honorable Nyeko Derek. Nali nagimma amazzi naye nga ngigoberera. Honorable Nyeko Derek yavaayo n'agamba eggwanga nga bw'avudde mu race y'obubaka bwa Parliament owa Makindye East n'awandiika bye yawandiika ku social media. Yebuuziza ku balonzi ku bakulembeze baffe bakama baffe abatwala mu kibiina wabula twabiraba bulabi. Honorable Nyeko yaani? Nyeko Derek yali kansala e Makindye, yali ku kaadi ya NRM n'akyuka n'ajja mu People Power n'abeera member wa Parliament yazimbibwa Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuba Nyeko munnange maanyi ga President Kyagulanyi NUP ge gaamutwala mu Parliament ne be yawangula ba Ibrahim Kasozi baani abalala. Nyeko kino ekintu kirimu ebibuuzo bingi era tetwagala tukitwale siraitiri. Nsonga ki gy'owa eyakusuulisaawo ekifo? Era ensonga eyo gwe wennyini ekutanudde n'ogamba nkomye mu reesi. Munnayuganda asooka okwebuuza nga Nyeko Derek ayina abamuli emabega. Omu ku bantu abali close bwe namubuuza n'agamba baasudde abantu bange ne ngamba alimba. Bantu ki? Nyeko yajja kuba MP nga talina bakansala, talina baki, wabula ekibiina kye kyamuwa amaanyi n'afuuka kyali. Kati Nyeko Derek okukomawo mu race ayina by'alina okuddamu kubanga ffe bannayuganda struggle tetuzannya buzanyi, tetuli mu katemba tinja kujja nvuddemu lwaki okomyewo? Onoonya mandu so bagambe vaayo nawe ofune woonyiigira neddala Nyeko era ne bukyanga tebakuwadde kaadi gwe yeekuba je nova n'okutegeeza ensi neka abantu amu ne bakucelebrate nga musajja akoze ekyabusajja bukulu out of the blue. Tonyonyodde bantu lwaki okomyewo n'ogamba nzize talina nsobi gy'akoze kudda naye question mark ebeerawo nga nze omusajja eyasoma psychology ku basajja ba Carl Peters ne ngamba Nyeko mumwetegereze. We are not jokers. Ekyo nakiyigira ku musajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe kwetegereza anyonyole eggwanga ne munnange era kubanga ensonga enkulu eri kukujjako nakyemalira mu 7 bwe batakuwa kaadi Honorable Nyeko Derek de mabegawo gwe baba bawadde otambuze struggle otambuze revolution oba ntegerekese bulungi Gavumenti munnange omulamwa guli gumu kujjako nakyemalira so oba okomyewo nekiddanga munnange tofunye kaadi tubadde tukusaba tobiteeka mu feeling de mabega woyo anaaba agifunye
eyo tuvuddeyo. Olunaku olwaleero omwana muwala Doreen Kajja ye aleeteddwa wali mu kkooti naye abadde asolidi era nga awerekeza gavumenti ebigambo ebisongovu. Atuulire ono kiki kyagezezaako okubanga analyzinga ku nsonga eno. Nabadde nabawaddeko akatambi k'omwana muwala oyo ng'ayogera oli mu kusooka so sobola ate kubanga nkazza then tuwulire ono ye agamba ki ku nsonga ya Doreen. Kubanga kyentegeddeko nti bamutadde ku misango ne eri mutwe ne bakirewo Kivumbi era ne bamugulako omusango ogw'okugulawo essomero lya Nope School of Leadership zezimu ku misango gye mpulidde. So tuwulire ono ng'agezaako okwanalizinga. Sizaako wenna Munnayuganda mpuliriza. Olunaku olwaleero akuli essomero lyaffe erya NUP School of Leadership Doreen Kajja aleeteddwa e Kanyanya ku kooti ne bamuggulako omusango mbwaddukanya essomero lya National Unity Platform ekibiina ekiri registered mu bumenyi bw'amateeka era mbu babadde bamunoonya ebbanga lyonna. Kajja yakwatibwa ew'Embuya gy'asula. Abasajja basindika oluggi, bwe basindika oluggi ne bayingira yali mu kinaabiro ng'anaaba, she was naked ng'ali bwereere. Ne bagenda abasajja beetaddeko obukookolo n'abalala ne bamukwata obulago. Ne bamukwata obulago ng'omukyala ali bwereere, ne bamusikambula n'alwana nabo, n'akuba enduulu. Olwamala ne wajjayo omukazi omulala oba wa poliisi, bali ne badda wali nga batunula. Olwe bamuleese aludde mu budduukulu bwabwe, bwe bamugasse ku fayiro y'Abaganda baffe ba Eddie Mutwe, ba Alex Waiswa Mufumbiro eya Dduyiro. Ne bamuteekako mbu n'essomero lya NUP School of Leadership liriwo mu bumenyi bw'amateeka, aliddukanya mu bumenyi bw'amateeka. Ne babuuza gavumenti eno, ddala eggwanga libadde mu zi UID nga zisomesa abantu, Yoweri Museveni twawulira Simanyi Kyankwanzi n'ebirala. Tewali kirala kye muli mu kwerimbika mu nkola okutulugunya bannayuganda nga mukozesa amateeka ag'obwannakyemalira. Okutiisa abavubuka bab'ensi eno okwogera ku bizibu ebibaluma. Doreen Kajja candidate era bakandidate ba NUP muli mu basiba. Ensonga eno bannaddiini abakulembeze b'ennono bino ebintu ebigenda mu maaso okusiba bannansi obateeka ku bisango biri mu bimenyi by'amateeka. Tulabye NRM nga babeera mu zinnyiriri bakola buli kimu ne bakutta abantu bannayuganda olw'okuba munnaye bano balina omululu gw'obukulembeze bw'eggwanga. Ffe tetugenda kutya byogerako. Lino eggwanga lyaffe bye mukola si birungi. Naawe toyagala kubeera mu kkomera. Nammwe ab'NRM muli mu kaweefube wa kwesimbawo okukola biki? Mukutta abantu mubatadde mu makomera, mubateekako ebisango, olw'okuba mwagala mubeere mu buyinza, olw'okuba mwagala okutulugunya bannayuganda, olw'okuba abantu mubayisanga ebisolo, olw'okuba mu nsi mumuloza mwabategeera ennyo, mwabagala ebirungi by'ensi eno. Naye bye mukola bibi. Musibye abaana b'abantu mu makomera ku myaka emito. Abaana b'abantu muli mu kusiga bukyayi mu bantu. Era nza abawa gavumenti ya Museveni nti bw'okwata ono n'okwata n'oli biki nti munnange mugenda kuteekamu abantu fear. Nedda. Enough is enough. Okwagirawo ekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP musango mu Uganda. Lwaki abantu bayisanga ebisolo? Ab'ebibiina ebirala batambula bambadde zi ovulo bakola buli kimu temubakutte. Ne mutadde fayiro mulese abaana abataata balese abakyala ewaka. Abaana mubalese waka. Mubalese waka. Naye oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde byonna byonna butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde gwe tuula butuzikalira nywera byonna byeweetaaga okubanga omanya waneeno wokka nze nja kubiwa tujja kubanga tubikuwa era tujja kubanga tubikutuusaako ebale kutambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala tovaawo.